on the Rock abategezeza yomu kuba kulya chapter yeyo akalanga ako mukategedde kankadde mwana mu luzungu agayo ati Noop chapter Western Canada Alberta Edmonton topic barbecue venue Corporation Park Edmonton date 17th of May 2025 starting at 2 p.m. until 2 a.m. Reason meet and greet socialization and way forward more demand to release political prisoners. Okay, kala nkoba nafubona abali Canada abamusaza ye Edmonton mubanda bile nyumba bagamba tumiddeko mwenna abagala enchuka kano ke kalango akokubiri akalanka okokubiri nkaba komuli baffe bonna nabakulembeze abali mu kibiina kya National Platform aba chapter ibongereza bakutegeeza nti bokuzikiza kwawe nga Museveni avudde mu ntebe bakutegeeza nti bagenda batadde okwekalakasa era nga kugenda kutambula bagambye free all political prisoners National Platform UK People Power demonstration. Bagamba on 23rd of May at exactly 10:30 a.m. up to 4:30 p.m. London time or UK time. The Commonwealth and Development Office, King Charles Street, London, SW 182AH. For more information, please contact the organizers on +44 75 97 73 6095 or at their official email address official UK People Power @gmail.com. Kakade mu Luganda bananchuka era abatambulira ku musingi ogwa People Power kutegeeza abawangale mu gwanga ly'Obwongereza ne chapter abakutegeeza nti ejja kuba ikwekalakasa mu gwanga ly'Obwongereza kujja kubira ndokuzameza 23 omwezi gw'okutaano mwaka 2025 ku sawanya kutandika saa 4 z'okumakya mpaka saa 10 za kawungezi bagenda kuba bekalakasiza ku Foreign Commonwealth and Development Office, King Charles Street, London. Ngoyagala kumanya ebisingawo ojja kubakubira ku simu yabyo ngalo kasala banyanya 75 973 oba ku ndagiriro yaabwe eyakasanduuke akamabaluwa ke bayita email ku official UK People Power @gmail.com ojja kuba obafuna bwe bateba kugambye so go wenna omuntu ali mu UK teri kuzikiza mpaka kuwulira bubike kakalango. Alright, akomalo kayisaawo tugenda kudduka speed ya iriri okusokera ddala njala twala okusaasira kwange eri bannayuganda bonna kwangale mu ggwanga lya Bungereza kitalo nnyo ddala okufiirwako bannaffe ekibwatukira abantu bangi bafa mu ggwanga lya Bungereza simanyi kiki sinza kwogera nti kino kikisaba ne bannayuganda bangi bakongoka kale njala twala musabuno okubasaasira mu nabavidda kwa Buluganda bekona emikwano naye olwaleero mu ngeri ey'enjawulo bambi njala kusaasira abooluganda bakona emikwano aba mukwano gwaffe gwe bayita Karen. Omukyalo ono abadde wankyukakyuka mbadde simuulizangako ne mwana attu alla yamujjuludde mu ggwanga lya Bungereza omukyala mwita Karen. Naye okusingira njala tutola okusaasira kwange eri comrade munnange omukwano gwange munnayuganda munnange nga amanyikiddwa nnyo nga Yasin Kawoya Eke Video Brown. Muganda wange kitalo nnyo ddala okufiirwako mukwano gwo Mukama akugumye ffenna lyekkubo enjawulo ya budde naye tumanyi nti bye tukola ku nsi obudde butuuka ne biggwako enjawulo ya budde kale muganda wange Yasin Kawoya Eke Video Brown wonna wooli obaka buno bukutuukeko muna ekintu kyonna kitegedde leeti ekyokufiirwako mukwano gwo Caroline abadde w'enkyukakyuka yafidde mu ggwanga lya Bungereza ngero tutwala mukisa guno okusaasira family abooluganda akona mikwano kitalo nnyo okufiirwako omwana mwono afiiridde emyaka egikola ensimbi n'okwagala eggwanga lye so kitalo nnyo bannaye Caroline unawooli Mukama akuwumuza emirembe ebyakusobako byonna tewali kyakukola ffenna enjawulo ya budde kubanga omukyalo yabadde wankyukakyuka naye nga si muntu abadde awo yeemulisa kale abooluganda bakola emikwano ne family ye baabe Mukama bagumye n'abaana be Mukama bagumye ninga okusingira ddala comrade munnange omukwano gwange bwe twatuwangalya kuwana ettake Yasin Kawoya Eke Video Brown muganda ye Mukama akugumye ffenna enjawulo ya budde guma kubanga bwati bwasazeewo mwena abantu b'Ebungereza kitalo nnyo okufiirwako ku mikwano gyammwe ne baganda bammwe tewali kyakola tetumanyi kiki kitta bannayuganda ku pace eya waggulu bwetyo mu ggwanga erya Bungereza
naye nga njagala okubakubiriza nga nfundikira mu kubikooko kano kankafundikire mu kubikooko gwe Munnayuganda alina gy'oli ng'oli mu nsi z'amagulumeero njagala ozzeeyo akatambi okimanye nti oli kaddugala magulumeero takwagalangako buli kintu kyonna kyaleeta kibeera tekikwatagana bulamu bwo mwegendereze nnyo ebikola bibateekako naddala ebirimu okubasibaga n'amalwaliro gye mulaga n'emmere gye mulya saako n'embeera ze muyitamu mu bantu abo si balungi nnyo nga mukirowooza si balungi nnyo baseka kungulu naye nga munda misege egiwedde kale mujjukire nti muli bakaddugala ebyafaayo tebyerabirwa tebirivaawo era tebavangayo wadde otwetondera ebikola byebakola ku bajjajjaffe be baatwala mu busibe obw'enjawulo be baasaasaanyiza ku basemawanga ag'enjawulo basajja batu ne bakazi batu bafuuka emmomboze abali mu bizinga by'enjawulo okwetooloola ensi yonna tebabeetonderanga wadde obbasasula era bw'oba okigoberedde nnyo zisemazinga ezo zisinga obwavu kwe bali naye nga tebamanyi na nsibuko yaabwe buli omu ensi gy'alimu bw'atyo bw'afa naye nga bazzukulu babajjajjaffe babazzukulu babajjajjaffe abawambye ku lukalu lwa Africa so mwegendereze nnyo buli kimu nga bwe kiri kwe kufundikira okwo kati tugendagenda mu vidiyo ya leero nno atayina bwongo bulungi nsaba ogyesonyiwe bulungi nsaba ogyesonyiwe ngenda kusooka ne security alert zigenda kubeera crucial nnyo security alert zigenda kubeera crucial nnyo mu vidiyo ya leero bye tugenda okwogerako mbimanyi bulungi nnyo ngenda bibayitiramu mbawe forensics mbawe information nga buli kimu kinaatambula alright kati tusookere mu security alert nga bulijjo then tuyoke tugende mu maaso kansula omukulembeze wange atuuse Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli mukama wabuno bakanjala bakutuukeko bulungi nnyo obwetegereza bulungi nnyo ekisookera ddala njala tegeeza bannayuganda mwenna before nga sinagenda ku security alert abali mu bitundu ebyesudde Buganda ne mu Buganda mwennyini mugenda kulaba ku fujjo mujjo muli ekigambo kye bayita basibira mu bbwa nga temukimanyi ku luno mugenda kulaba kye bayita basibira mu bbwa lwaki nfuna information endaga nti bitundu Museveni gy'atasuubira buwagizi batulugunya bakuba bawamba buli kyonna ekyetaagisa okuwamba bakuba bamenya basiba bakola buli kimu ekiragiso okukola nga bakikola basajja ba Muhoozi Kanyerugaba aba SFC mu bitundu muri Kasese Food Patrol Bondi Bujo mu maserengeta ga Uganda nembala kitokota si kisaanikire mu Buganda mu bitundu byesudde watali nnyo bantu balina masimu okutulugunya n'okuwamba kugenda maaso mu Busoga ate ekiriyo kizibu nnyo bakuba abasajja bakuba bulijjo mwagala kumanya kye bayita abakulembeze bamusibira mu bbwa mugenda kiruzaako nenga kigenda mu maaso so no kyenjagadde bategeeza mwena mu kitegere bulungi nnyo nenge Busoga ekiriyo kibi ekiri mu maserengeta eri mu Fort Portal Kasese Bundi Bujo obwa mu byalo bakuba abantu bawamba abantu ekiri embala na kitokota si kisandikire bas ekisokera ddala kansoke nzomanyi nabagamba ndi musajja wanjawulo nnyo Munnayuganda nsigala ndi Munnayuganda ate sikyusa kuba yensi gyenvaamu mukulu Ssewanyana nannyini bwino ngenda kusaba bwabanga akatabo kakakoli kumpi genda mwekizayiro ng'obudde bukyali Ssewanyana passport ebe kuli kumpi genda mwekizayiro ng'obudde bukyali bw'otagenda mwekizayiro ogenda kufunira mu kkomera ate oyinza obutavaayo ng'oli mulamu kano bajjaka kusaliramu Ssewanyana MP Makindi oba Makindi eki nkutegeeza n'olumbuya yakugamba passport ebe kuli kumpi wandibadde ogenda mu ekizayiro ng'obudde bukyali nkiddamu Ssewanyana nannyini bwino
guba akwata ne Honorable Segirinya ngo passport ibe kuli kumpi ngo osobola okuyita ku border yone ye Uganda fulume gwange eryo ngo obudde bukyali bwotafuluma ne bakwata so wonya toliddamu kulabikako oyinza okufundira mu komera oba n'ofireyo nga Segirinya bwe yafa ekyo nakyo nkimaze katugenze mu security alert. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ndi wano okutegeeza ebigambo bino obiwulire nga biyita mu byokwerinda bangambye nkutegeeze ebigambo bino bitegere bulungi nnyo ekisokera ddala bangambye nkutegeeze nti mu kibuli kino ky'okola nga tugenda mu kalulu akajja beera mwetegefu nti ogenda sanga emiziziko eminene nnyo n'obutakukkiriza kukuuta kadingidi kaakusaba bululu mu bitundu bisinga eby'eggwanga ekyo Muhoozi yakikoze ne kitaawe ne ttiimu ye yonna gye bagenda okuteekateeka oba enteeketeeke eno security alert. Mr. President wonna wooli njagadde nkutegeeze nti fuba okulaba nga weeteekateeka Muhoozi Kanyerugaba Diddiggi batudde ne bategeeza nti baba tebanatuukiriza nkola yaabwe bayinza obutakukkiriza genda campaign nga bitundu bisinga obungi by'eggwanga bagenda kulemesa security alert eteesoka njagala obeere ng'okimanyi eyokubiri Dere Drinking General Tulevu Tuswigiri era yategeezezza nti essaawa yonna yandiyagala okukwata ng'era bwe nali mbyogedde omwezi oguwedde naye ng'agamba nti ayinza okukwata wakati mu kalulu nga kengedde obanga mulimu okuba campaign n'akukwata ekyo nakyo beera ng'okimanyi lwaki ayagala kukwata in the middle of campaign kubanga akimanyi bye bagoba bikyalimu obuzibuzibu bitya. Security alert yokusatu Muhoozi era alina enteekateeka ekuteeka mu busibe obw'omunju. Muhoozi alina enteekateeka ekuteeka mu busibe obw'omunju kituyita house arrest oba n'akuteeka under house arrest. Nkiddamu General Muhoozi Kanyerugaba alina enteekateeka ekuteeka under house arrest eyo nayo weeri nayo gitegedde kati abasinga obungi mbalabeko ku social media nga mugamba etteeka lya UPDF Act nga lidduka nnyo kandi nnyonnyole wano mudaki ngenda kunnyonnyola katono nnyo nga nkomekeza kano ka security alert nzigyeko endala. Mukulu Joel Ssenyonyi bame ba parliament mwenna abali mu parliament ya leero mbategeeza eyo UPDF amendment bill gye baleeta tebagireeta nti egenda kukola ku bannayuganda basinga obungi no. Their main target is Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine. Yensonga lwaki egenda kuyita ku speed ya yiriri but enforcing with immediate effect kubanga bagala gikozesa to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu and with immediate effect to dissolve and to ban National Unity Platform the moment liyitamu. Genda tunuulire facial expression yaba minister nga ba presenting oba ba defending otunule body language ne facial expression yanna batulege Anita Mongi gyakaminga mu abantu down engeri gyaba blocking obutayogera ku nsonga eyo kikuwa ekinyusi kyenkugamba what they are planning kubanga bakimanyi ekyo nakyo njagadde okitegere Mr. President Mukulu Joel Ssenyonyi tebakubuzaabuza etteeka balisindiikiriza tuleme kutuuka mu gwa musanvu nga teriise kubanga baagala kukwata president n'ekibiina bakibaningire with immediate effect. That is the cause. Tekiri kombaina kye bagenda okukikozesa ekirala batagetting a president ekyo nakyo nkimaze. Alright, tugenze ku namba 4. Mr. President jala kutegeeza nti nga bwe twakutegeeza nti ekitongole ekiramuzi ekya Judicial Commission era nga akikulira ndowooza oba akulira oludda olulamuzi lwonna ekiwayi ky'obulamuzi oba Judicial Chief Justice Wunye Dolo ali ku mudumu gwa mundu nga takyasobola kwekyusa okukola ekintu kimu kyakola byaba balina kukola mulagira. Abasajja bano balina enteekateeka nti naawe bagenda kukwata naye bajja okwolekeza era
bajja kwolekeza Masaka lwaki kubanga file zonna ezirilated kuggwe n'abantu ziriruddawa ziri Masaka. Jukira nti kiriyo wakiwanuka Attorney General gw'olabyeko mu Parliament nga defendinga era n'atuuka n'okugamba nti High Court tesazangamu buyinza bwa court martial kuwozesa abantu mu kooti y'amagye. Kikuwa kyakuyiga ki nkiddamu. Mr. President, mmanyi nti session za Parliament zonna ozirabye. Olabe bulungi nnyo Attorney General kiriyo wakiwanuka ng'agamba nti kya bulimba High Court tesazangamu court martial kuwozesa abantu ba bulijjo. Kiki ekiri mabega wa kino? Kiriyo wakiwanuka Karugire Odrek Rwaboogo be balonda abalamuzi bonna abali mu Uganda essaawa zino. Era abalamuzi bonna bali ku orders za Karugire Odrek Rwaboogo mu kuvuluga mu kusala emisango n'okusiba abantu. Kati n'abalamuzi abali e Masaka bonna basinga obungi bali ku orders za Odrek Rwaboogo bali ku za Karugire na kiriyo wakiwanuka. Na bwe butyo basazeewo nti bakutte bagenda kutwala mpaka Masaka nga kibagezaako okuyimiriza kwe kuba nti tebaagala wenyigire mu bintu mu nsonga za ggwanga. Ompulidde bulungi nnyo. Era emisango gyonna eginaakugulwako gigenda kubeera mijweteke eyo namba 5 gyonna gigenda kubeera mijweteke. Those are forged cases already nga emisango bwe giri e Masaka gyonna nga bijweteke nga bwe mukitegedde bwe kigenda okubeera. Kati wano Mr. President kano njagala okawuliriza bulungi nnyo ka mukaaga. Njagala okawuliriza bulungi nnyo ka mukaaga. Kano ke kalimu okulya n'okkomba essowaani. Okusinzira mu meeting gye baatuulamu gye bayita General Command ate yali General Command oba High Command, I'm sorry to mention. Okusinzira mu High Command gye baatuulamu ate yali High Command kuba High Command etuulamu ba full generals. Naye eno High Command yawe yatulamu ba commandants aba battalions ez'amagye. Kitegeeza their main issue is to get orders or to instruct the commanders to get ready or to get ready for orders which are going to be implemented later. That Mr. President kano kawulire bulungi nnyo. Didigi mbu yenga ye n'otuswiriritwe mu mbeera eno gy'alimu nga sinagenda kwako. Didigi n'otuswiriritwe ne mu mbeera mwali eno. Mu mbeera eno mwali. Oyo the drinking general oba genetically modified general mu mbeera mwali. Ngenda kugamba ekyokuna kansooke kakuddire mu mbeera mwali eno. Wolabira omuntu nga gumukutte ebigere kasula nga alumye mu matu n'otusuli nga tuzze ne bwe tuti ng'omanya nti awo aliwo ku mpaka naye ng'agamba sandi badde wano essaazi na alumye omumwa bwati naye ng'otusuli tulinga twansumaaki kuba ensonzi ng'otusuli tuno tuli wano nga omuntu walumirwa omumwa ng'otusuli tuno tuzze ne waggulu bwe tuti nga n'amaaso agasibe kitegeeza baamuleeta buleesi naye nga tateekeddwa kubeera awo. Kanka mwetegereze nnyo njagala mwetegereze wano omumwa guno eno face wasigadde mbi njagala mwetegereze wano tuno otusuliri tw'ensomaaki tuno tw'ensonzi tuno otusuli tuno twahitira njagala muteeko nnyo focus.
mumaze otteekawo focus kati mutegedde oyeddere drinking general Muhoozi Kanyarugaba kati mukana ak'omukaaga kikyayagala Mr. President kansoke nkusabe ne wavaayo jeno yenna oba jeno oba kopolo oba kano oba mu UPDF ranks najja n'akola ataaka ku national platform oba nayo n'akola comment ediminga oba edisinga ngekudisinga oba edisinga enkyukakyuka mutulekere ffe tomuddamu lwaki waliwo akatego kaakano kankidde Mr. President wabawo mujaasi yenna najja n'akola statement ng'ekulumba oba edisinga struggle oba ekuvuma oba ekulumba ekibanda kya national platform ngenda kukusaba tomuddamu mutulekere one ngenda kukusaba n'obuwombeefu focus yo ebere ku manifesto y'Abannayuganda ngenda kusaba Mr. focus yo ebere ku main manifesto yo yogenda okukolya Abannayuganda entalo zonna ezisigadde zitulekere kazibe za didigi kazibe zaani kazibe za politician bonna ffe zitulekere awo twakujja twakuteeka ngulu bwe tuti kati ezo entalo zitulekere kati didigi alina akanyeebwa ke yataddeyo nga bali mu lukuŋŋaana lwabwe yagambye nti alinda Kyagulanyi Ssentamu akole ensobi yonna alumbe omu ku b'amagye abanene mu gavumenti anaaba avuddeyo n'akola statement erumba ekibiina kyo berumba Kyagulanyi kennyini obanga eri against okukyusa obuyinza mu mirembe oba okutiisatiisa Bannayuganda wagenda okulagira bajje bakukwate with immediate effect era n'abalamuzi balagidde ekyokukola era bajja ku transferinga bakutwale mpaka obana bakwagadde era nga tebagenda kuta obokuta mpaka nga campaign za 2026 ziwedde jukira nti abalamuzi bonna bajjaji abalondibwa right now bonna nkugambye baselectingwa Kiriwa Kiwanuka ne Karugire ne Edric Rwabwogo kati Mr. President okwewala ffe entalo zitulekere ffe twasalawo katulwane entalo zo gwe focusinga ku bizibu ebiri mu Bannayuganda ne manifesto zino entalo zitulekere taate tukusaba entalo tuzirwanira bwereere tuzirwanira ku bbanja lwe tuba tuloota nga lwakulumba tugenda mulumba ezo z'entalo zitulekere ne kuloni tuzikwakula ntusame entalo zitulekere gently gwe sigala ku manifesto yo ne mukulu oli Nyandwe Yoseferi bana basigadde bonna batulekere kubanga tuli mu kategori yaabwe kiba kiwedde ekyo kanfundikira nabino wammanga ntegezeddwako ntegeeze Bannayuganda bonna abawangala mu kibuga Masaka oba mu bbendo ly'e Masaka nti abasajja abatufuukidde ekizibu oba ekyambika e Masaka mwe muli DPC w'e Masaka amanyikiddwa nga asiimwe ono e master planner ali emabega wonna okukwata ba foot soldiers n'abaana bonna b'enkyukakyuka nga yambibwako Ossi w'Ennyendo saako ne Ossi w'e Masaka mbategeezezza mwenna Bannayuganda n'abantu abali Masaka DPC w'e Masaka amanyikiddwa nga asiimwe ye master planner ku biragiro bya Muhoozi n'ebya mukulu Lukanga omukulu Mpuga Mathias saako Ossi wa Nnyendo n'owa Masaka bano be bali mu bikwekweto by'okukwata ba foot soldiers bonna bebajje mu bitundu byonna biri mu Masaka saako n'abava e Kampala olw'ensonga nti bafuna orders okuva wa Didigi okukola ekintu ekyo obufunze security alert ziwedde kati njagala tugende we mwagalira video bulungi nnyo mugiwulize bulungi nnyo video obutongole etandise era ntandise bwenti
kansoke nsemu n'omukka ngeno bagamba ekigambo kino mukiwuliza bulungi nnyo. Parliament nge mugira bolwalero nyira kusoko kusaba comrade mwenna abakola ku social media platform ezenjawulo ngoli wanchuka chuka comrade yenna ngoli wanchuka chuka please tokola video yonna ngolumba leader of opposition Joel Ssenyonyi at the particular moment right now. Nkusaba togeza nokola video yonna ngolumba leader of opposition Joel Ssenyonyi right now. Nebamba parliament kati abatonotono abaliyo don't watch sette serezoyo esawa zino bayisamu bintu bingi nnyo naye bimwe biyisibwamu nga tebyogeddwako kiyinza otwafectinga kitya kyetuyita okusoma etteeka omulundi ogusooka mu parliament kiri crucial nnyo oba kirungi nnyo okubanga leader of opposition oba oluvuganya babeera olwaki bafuna obudde okuyita mu mateeka ago n'okumanya ebituli ebigalimu ne bategeeza eggwanga kibandi badde tebatutegeeza mu ntandikwa nkiddamu etteeka bwe lireetebwa babbiri bwereetebwa okusomera mu parliament wadde twali tusuggestinze nti Mr. Joel Ssenyonyi ne bambi ba parliament bagendayo twali tukisazeewo nti tebagendayo naye ate kyankizo nnyo bo okubeerawo ku mulundi ogusooka ng'etteeka eryo lisomebwa olw'ensonga bafuna omugguukiriro oba bafuna ebyama ebiri mu tteeka eryo n'okumanya ebigendererwa byabwe batutegeeza then kati bamala obitutegeeza ntubitegeera bulungi nnyo kati olunaku lwe bagenda okuyisa etteeka eryo awo tubasabira baveeyo bonna era n'abagenzeeyo ku lunaku lw'okuyisa etteeka eryo oyo gwe mbamwambalira nga nenna bugisi mufungize temwetaaga lukusa era tujja kubategedde nti oyo atuliddemu nki olukwe ne kati currently ng'etteeka lyasomeddwa mukulu Joel Ssenyonyi ne banne abatono ababaddeyo babadde balina okubeerayo okulaga eggwanga buzibu ki na bituli ki ebiri mu tteeka lino ekyo kyo njagala mukitegere bulungi nnyo temulumba Joel Ssenyonyi temulumba ba parliament abali essaawa zino wabula olunaku lwe bagaa nti bagenda ddiisa anaabeerayo yennyini mumwambalire kubanga abaatuliddemu olukwe ekyo mukitegedde bulungi nnyo era neyakoze video nkusaba ogidiriitingeyo tovuma musajja mumwesonyiwe kubanga tulina ebintu bingi byebatujja kutegeera singa teyagenze oba singa teyabisomye oba singa teyemulugunyiza mukitegedde bulungi nnyo so tumuleke asooke awulirize wabula olunaku lw'okuliriisa singa bonna balabikayo tumanya nti kabaka tuwedde baba tuliddemu olukwe ne kati kale please omusajja tumuleke akola omulimu gwe ogw'okusooka okukuba ebituli n'okola ebintu engeri gye bitambula then ku lunaku lw'okuliisa awaddemu okupulinga abantu be bonna nabanga akoze eki abajjeeyo tukkiriziganyiza mwebali nnyo kumpuliriza kati wano wali okulya n'okukomba essowaani ku tteeka eryo kambaddizeeyo ddala manyi nze nzijja ne information nga njagala ngikuwe ogiggwe ennyalwe bulungi nnyo nga njagala ngikuwe ogiggwe ennyalwe bulungi nnyo olyoka otegeere wawe tukoze eki kati tugenzeko mu forensics katono Museveni yagenda mu nsiko n'abasirikale be abafulonasa mumpulire Museveni yagenda mu nsiko n'abasirikale abafulonasa era nga bayeekera bwe bamala okuvaayo ne beetuuma NRA National Resistance Army ne beetuuma National Resistance Army bwamala okwetuuma National Resistance Army nga amagye ago na buli kimu kya Museveni mu 1995 nga Museveni akola constitution eyiye manifesto constitution owa yakola notebook eyiye mwafugire eggwanga lwakyusa amagye gajja mu National Resistance Army
n'agafuula Uganda People's Defence Forces mu constitution ya 1995 ompulya bulungi nnyo bwe gafuuka national gafuuka UPDF. Naye yakugamba nti amagye gage era gage eri personal property. Kati nze mbuuza okuva mu 1986 mpaka njala ku analysis nawe nyini oti boma nyine amanyi ngenda muwabya okuva mu 1986 okutuuka mu 1995 waliwo enjawulo ya myaka 9 nga amagye bagayita National Resistance Army mu 1995 degafuuka UPDF. Are we together? Yes. We bali betagisa ennyo court martial. Court martial yali yetaaga kati oba yali yetaaga kuva mu 1996 mpaka 95. Why bali betagire nnyo court martial oba UPDF Act bali bagyetaaga nnyo ddi from 1986 up to 1995. Dili bali betaaga nnyo court martial. Mu 1996 bava mu Buyeekera bali disorganized abamu bali anirule. Mu 1995 bafuuka UPDF era abamu bali anirule di do bali betaaga nnyo court martial. So kotekawo comment. Tuli mu forensics okuva mu 1996 mpaka 1995 n'olwaleero 2025 di lwe baali betaaga ennyo court martial. Nze nkugamba court martial baali bagyetaaga nnyo okukola mu 1986 mpaka mu 1995 gy'emyaka 9 olw'ensonga amagye ago gaali gava mu mikono gy'omuntu nga gafuuka eggwanga mwalimu abantu ab'emitwe eminene. Okitegedde bulungi nnyo. Kati bwe gamala okufuuka UPDF mu 95 kitegeeza baali bamaze okugateekateeka okuba nti gabeera mu bantu era gasaavinga eggwanga ku orders. Ndi wano kutegeeza nti ekintu kye bayita amagye ekisookerwako bakiyita discipline and order. Empisa n'okugoberera ebiragiro. Discipline and what? Biri bintu bibiri. Ekintu ekiyitibwa amagye bagoberera nnyo discipline and order, empisa n'ebiragiro. Yensonga lwaki baga nti order ya jeshi ni moja o order ya mkubwa ni order. Osizoreye order. Nti order ya amagye ba order te order y'omukulu gyatoye togiddamu era ogigoberera. Era bw'ogaana okukola order y'omukulu ogenda mabuusu, ekigambo mabuusu kya Luswayiri naye nga ky'amagye bakimanyi bulungi nnyo nti bw'ova ku biragiro bya mukama oba eby'amagye bakuteeka mu kkomera oba mwandandaaki ne bakukuba embooko oba ne bakujja mu service emyezi yo ne bakusiba kubanga ojeemedde ebiragiro. Ompulira bulungi nnyo. Ekintu ekikyasinzemu empisa bakiyita magye. Bagoberera order biragiro, discipline z'empisa. Oludho newankubadde mu kaseera ako abasirikale abasinga bafunamu mental disorder olw'entalo ze babeeramu n'engeri gye babayisaamu n'ebintu nga bwe bimanyi nga beetaaga counseling. Ekyo nakyo weekiri. Kati nkujja mu 1986 mpaka ku 1995 ne current olwaleero. Kati tugende mu maaso. Omanyize njala nkunyonyera ekintu kino kitegere bulungi nnyo kansule timutegedde. Lwaki olwaleero
mu 2025 lwe baagadde amagye gasigale koti y'amagye esigale ng'ewozesa ba civilian. Lwaki? Ulira bulungi nnyo. Ekisookera ddala amagye gagoberera order ne discipline. Ompulira bulungi nnyo. Civilian nze naawe tuyimiriddewo ku rights zaffe. We self-control ourselves and we controlled by the Constitution of the Republic of Uganda. Ebintu biri byanjawulo. Gwomuntu wa bulijjo okontroli we oyina rights zo we controlling the Constitution ya Uganda ne controlling ebintu bisatu. Tofuna command. You are not commanded. Oyina rights zo. Mu magye teri ayina command. Mu magye ebira order. Kati mufe ba civilian tuyina rights ezigoverning wa Constitution ya Uganda. Opulya bulungi. Tofuna command, toyina goboggolera, toyina kuboggolera okola era omuntu akwesa uti ng'omuwabira ku police n'omugulako omusango. That's the difference. Ekitali magye. Kati nzize wano mbagamba ebintu nga mwebuzaabuzanga abafuka banaaba. Ne mbagamba tugenda mu system ya North Korea eyampalembaaya. System ya mpalembaaya North Korea ekola etya? Bwozza omusango obanze bwenziza omusango bambonereza mukazi wange, omwana, maama wange, taata wange, omuzzukulu w'omuzzukulu n'omuzzukulu, omuzzukulu nakabiri, omuzzukulu nakasatu, omuzzukulu mpaka buli muntu yenna asavinga ekibonerezo ekyo nga nze omuntu omunze nkikoze. Bwe basomedde articles obwire buli mu tteeka eryo busoma butya bwefaananyirizaako ku ekyo. Lwaki bakikola? Muhoozi Kanyerugaba akimanyi tasobola kufuga ggwanga eryo nga takozesezza masholo. Ono tasobola kufuga ggwanga eryo. Ono tasobola kufuga ggwanga eryo nga takozesezza masholo. Ono tasobola kufuga ggwanga eryo nga takozesezza mukono gwa kyuma nga gw'amagye kubanga amanye ekintu eki order. Tamanyi mateeka. Muhoozi doesn't follow law. He follows orders. That's why is using the UPDF amendment bill to take over the civilian courts to be controlled under court martial. Lwaki katika nkunyunywe etteeka lye baakoze eryo erya UPDF amendment tebalikolera bannamagye. Wulira mpulira bulungi. Etteeka eya amendment bill gye bakola tebagikolera bannamagye. No, bagikolera ba civilian abalina rights okwesalirawo, abalina rights okulondawo, abalina rights okukyusa obuyinza. UPDF terina right eyo. Etteeka balikolera gwe munnansi munnange munnauganda lwakuba bakiise UPDF. No, etteeka balikolera gwe omuntu wa bulijjo bakukontrolinge batya. Mulimu akawaayiro akasoma nti ow'amagye yenna n'abamwetoolodde oba mukazi wo oba mwana oba ssenga oba mukwano gwo bwazza omusango naye bagenda muvunaanira muki mu kkooti y'amagye. Kyawukanawo kitya n'ekya North Korea kye mbasomesezza. Gwe omuntu yenna ali related kuwa UPDF
bozo omusango tebakuvunaana nga civilian, bakuvunaana nga ow'amagye. Okitegedde bulungi ekintu ekyo kati mukitandisa okitegeera amagezi gazze kati gatandisa okujja mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati olw'okuba nti ab'amagye bali controlled nga bannayuganda tebali controlled nga n'abalamuzi they can say bagamba no it's wrong. Mu court martial tebagamba it's wrong, no. Omulamuzi ali mu court martial ya deciding what to do. Muhoozi kyayagala. Lwaki kyayagala? Kati wulira bulungi nnyo. Katusooke tugende wano. Bill number 15. Uganda People's Defense Forces Amendment Bill 2025. Tugenze ku kawairo C kagamba. Where the person is unlawful possession of arms, ammunition, or requirements ordinarily being the monopoly of the defense forces prescribed in Schedule 7A Police Act of Classified Stores, prescribed in Schedule 7B to the Act, commit of the offense under the written law. Mukitegedde bulungi. Bakugambye nti omuntu singa osangibwa n'ebyokulwanyisa oba ekintu kyonna ekyefaaniza ku bintu by'amagye ng'okifudde kikyo, kino kigwa mu tteeka ly'amagye mu kawaayiro 7A naako akawaayiro 7B era guba musango omuwandiike. Kati wulira wano wansi tugenze ku D. Where the person aids or abets a person subject to military law in the commission of conspire with a person subject to military law commits the following offenses. Wulira bulungi nnyo. Where a person aids or abets a person subject to military law in the commission of or conspire with a person subject to military law commits the following offenses. Kemba somedde wali kati wulira mulimu murder, mulimu aggravated robbery. Mwebuuza aggravated robbery ajja ate mu UPDF Act. Era lwaki gwe musango oguliwo kati ku baana b'enkyukakyuka bonna aggravated robbery. Era mulimu ne treason. Ndoza mujja tegeera bulungi nnyo. Kati ekikulu kiri luddawa, ekikulu kiri kino wano. Ekikulu kiri kino wano. The head of court martial shall preside at every sitting of the court, and where he or she is not a member, the panel most senior member of the panel as constitute shall preside. Kati nno wulira bulungi nnyo. Bakutegeezezza nti oyo omukulu akulira ekkooti eyo. Omukulu akulira ekkooti eyo ajja kuwanga ebiragiro ebikakali kwabo bonna batudde kakiiko ako okukola okusinziira ku by'aba ayagadde. Kati eno under 15 akawaayiro namba 15 ku biru eno, the court martial may have as many panels as numbers of members allowed.
mbu court martial ejja kubakkirizibwa okubeerako bammemba bonna be baba agadde okutuulako. Court martial may sit at any place. Court martial esobola okutuula ewantu wonna. Basobola n'okugamba nti kati olwaleero bagudde omusango ku pulezidenti waffe ne bajja ne bateeka ekimeeza kyabwe n'abasirikale baabwe mu maka ga pulezidenti ne bamusalira omusango immediate effect ne bamutwala. So kati yo teriko mbu egenda kutuula wano yo baba bajagadde ogituuza basobola ogituuza. Kansooke nkubuuza ekibuuzo kimu wano. Okuva mu 86 okutuuka 2025 olwaleero basobola okutuleetera likodi z'emisango bonga court martial ze batuuzizza nga z'abasirikale ba UPDF bazipresenting a public ezimanye. Soka webuuza ekibuuzo kimu, lwaki court martial ezze nnyo okutegeerebwa abantu nga batwalayo bannansi abatali basirikale? Mubadde mugimanyi? Nkubuuza, lwaki court martial ezze nnyo okutegeerebwa nga batadde baana bankyukakyuka? Lwaki? Museveni akitegeddeko nti yaluuzinga obuwagizi bwa bannayuganda nga institution yokka gye yasigazanga ye ey'amagye kati yeyina omubeererawo ne famire ye. Kansula mukitegedde kati. Museveni lost the will of people. The only institution which remains in his hands to save him and his family is the army, but mostly SFC. Ngoyagala kutegera kino ne bw'aba akungaanyiza abantu okubajja bitundu ebinjawulo okukola laale mu kimwetaagisa billions 2.3 okunganya abantu abo obbalisa obbabeezawo kulaala emu. Kyagulanyi yeetaaga ssente mmeka? N'obukadde obutano buyinza obutaggwako ob'ekkumi. Naye ye okuba laala emu emwetaagisa either ekitono ennyo 1.5 oba billion 2. That means automatically Museveni yaluzinga okwagala kw'abantu n'okuwagira. Kati institution gye yajja nayo mu ntandikwa mu nsawo ey'amagye aga National Resistance Army yokka gy'alina okubanga gy'agenda okukozesa omutaasa ne family ye, nothing else. Atakimanyi ojja kirootako ojja kitegeera. Manyi kuno kwali. Museveni, you lost the will of people. The only institution which remains in your hand is your army, which yourself started or recruited since 1980s up to today. Although you have been changing goals or goalposts from different angles by hiding the information from the public, whereby you went on to create parallel structures within the UPDF, like CMY, ISO, SFC, PPU, CUE, nani, to protect yourself because you know you can't manage the law. You are against the law. You are a lawbreaker. Kati Museveni talina kwagala kw'abantu okwagala kwamuvamu. Ekintu kyokka ky'asigazizza bakiyita magye. Yensonga lwaki agenda kukwata buli muntu ng'amuteeka mu kkomera nga yeyambisa amagye, kubanga akimanya abalamuzi abamu tebali ku sayidi ye n'ebintu bibakola tebikkirizibwa. Kati wano wendabidde n'abatulega Anita Amonge. You will receive this video. If I'm not mistaken, you might be watching right now. I'm here to inform you that you are not the first person who are presiding over that parliament, and you are not going to be the last. Remember, if you dare work on orders of Museveni to instruct or to influence all MPs to help Museveni and pass that UPDF amendment bill, you might be among the people who are going to be tried under the court martial. Even before, you might be dead. This is Rumbia speaking.
You are going to be among the people who are going to be tried in court martial. Nchiddamu. Bakozesa okugenda okuyisa etteeka eryo naye oyinza okuba awamu ku amateeka ekkooti begenda okukozesa 1 kubanga olina emisango olwera egipendinga egy'obuli bw'enguzi. Ekirala simanyi nti onoofuna chance etuukayo etteeka eryokukozesa kubanga nina wano information endaga nti oyinza obutasurvivinga kutuuka 2027 kana akatabo bajja kajjayo na information endaga nti oyinza obutasurvivinga kutuuka 2027 ekinene nnyo oyinza obutasurvivinga nga kennyini essaawa zino akusindika bw'omala okuva mu meeting gy'otudde nayo n'ako instructinga batuuza meeting ya family kubanga you are not among them ne bagamba bw'omala okukola kino tugenda mukola kino kye baakola exactly. Jacob Olanya used to sit with Museveni. They discussed each and everything, but at the end of the day, after that meeting, Museveni organized his family meeting and they discussed parallel issues or agendas against Olanya. Where is Jacob Olanya right now? So wanyabule basibu etteeka tewalikolera amagye gabadde ne kooti zaago nga zibeere mu barakisi buli kimu nga zibeere mu barakisi akola ensobi bamukwatira omuzimba musiba ne bamuvunaana muzemisa ne bamuteeka esuwaaki kooti z'amagye zibaddewo nga zikola ku ba UPDF oluwuniddako kooti z'amagye zibaddewo nga ziri particularly ku ba UPDF. Let me put this in English. This message go to all Ugandans. Don't be fooled by Museveni and his son. The UPDF Amendment Bill 2025 is not meant by UPDF serving officers. No. The bill is meant to arrest and to detain civilians because that court has been there all along. And that court is there for UPDF serving officers, not civilians. Why are they now trying to try the civilians in that court? Why? Because we have civilian courts. For your information, these people, they sit down and they think that we don't understand. We understand each and everything. Right now, the supporters of national platforms who were tried in court martial, they had nothing in connection with UPDF attires or items. But the person Museveni claims to be that he has been fighting his government almost for 20 years, Jamiru Mukuru, right now he is tried in the civilian court. Who is confusing who? The leader of Allied Democratic Forces, Jamiru Mukuru, is a Labour leader who leads Allied Democratic Forces. The Labour group which has fought Museveni for almost 20 years. But I'm reminding you that it's Museveni who created ADF. Ask yourself at this particular moment, why is it a full Labour leader, a trained Labour leader is tried in the civilian court when the civilians are tried in the court martial? For what use? And then you sit there, ask yourself, please, let us look aside about this law. Why is it that Jamiru Mukuru, the Labour leader, is being tried in the civilian court? These normal civilians, they are tried in a court martial. What is the logic behind? What is the logic behind? Ono Jamiru Mukuru lero bamulese ku high court olwaliro e Kampala.
njera tuberemuko wadde olumu tuyiika Windows olw'ebizibu by'enjawulo naye zimanyi okuupdatinga nezidda njera sooka kubuuza Jamil mukulu omuyeekera emyaka aga nga yakulira ADF Allied Democratic Forces bamuvunaanira mu kkooti z'abantu ba bulijjo omuyeekera nga n'ekibiina kye gyekiri Bobby Yanga Machete n'abalala babavunaanira mu kkooti y'amagye abatalina musango wadde kisusonkole ki kati nkola ki ey'obufere eryawo era gwe muba parliament ng'otuula mu kakiiko ako ng'otandika okuseka okuteesa ku amendment bill ya PDF no gwe kennyini oli mu kweteesaako kwesiba lwaki ogenda kwesiba one bakugambye bati okumanya etteeka litangetinga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu National Platform mpuliriza bulungi batuuse okugamba nti n'engoye ezambalwa ng'eza kawunda suuti kubanga tukimanyi mu Uganda omuntu atera okwambala kawunda suuti mu Uganda ndowooza ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagamba waliwo kala zibeddiza nga zizaaki nga zaabwe nga teri muntu akkirizibwa kuzambala kawunda suuti naye gwe ng'alina omutwe ogukola nga tolina gwa neighbor njala kubuuza ekigambo bakiyita Kaunda's suit design bagikolera oyereko mukulembeze wa Zambia omugenzi Kenneth Kaunda ye mukulembeze mu Africa ne mu institution yasooka okwambala engoye ezo nga suuti nenga ya mikono miteme ne bagituma Kaunda's suit so goddo otya n'ogamba nti design y'omuntu gye bamuteekerawo gw'ogigazeetinze nti nayo ya UPDF omuntu ayambala Kaunda suit mu Uganda ali ogu nga zimanyikiddwa n'abala gye bali bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu kati nobeera no specifying langi ng'abadde azambalira ddala ng'abadde azambala gwe tulanga obwongo mulina butolo bwe mbagamba nti sell cow and educate cow sell bihogo and educate bihogo kubanga lwaki at one time president agina kuve wenga yambadde Kaunda suit ye eyagure obi erimu olwa kiragala oba olwa black bamukabe yambadde ekyambalo kya UPDF gwe tokozesa bwongo soko tulegoza president zayambala ng'ogyeko emyufu gy'abeeramu ayina eya gure ayina eya black ayina endala eziri eya green kati bwebanga bazigazeetinze nti nazo za UPDF gwe tolaba nti lwanaavayo ng'agyambadde basobola okusalako ekitebe ne bakwata president bagamba bweyambadde engoye z'amagye kala z'amagye gwe tulanga kuba ku mutwe gwo kana ogeesa okuzuukuka bwongo ozuukuka gwe tokiranga kintu bala abasajja tebategeererako ddala okujjonga ne president mulaba engeri gy'ayambala ayambala Kaunda suuti ze ng'oggyeko emyufu gye mumanyi ayina eya grey ayina eya black ayina n'eya green kati ezo zonna bazigazeetinze kati bwe bavudde ne bakugamba baproposinga n'engatto zonna enzirugavu nazo zibeere nga za UPDF tebakubulidde design bagende engatto kitegeeza n'engatto zonna bajja zikwatira abantu ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa kankikunyonyero kitegeere nga sinagenda ku kiddako etteeka lye bakola tebalikolera magye kubanga amagye galina amateeka gaago era bannamagye babadde babavunanga ebbanga lyonna nga ffe tetufaayo kubanga we are concerned about UPDF etteeka balikolera gwe munnayuganda bakufuneko kontrol gye babadde tebakulinaako luli obadde otambula ng'embuzi yasizza ekibi ate ndi poliisi bwenkwata egenda kuntola mu kkooti z'abantu banvunaane kati bagenda teekawo eri ekkooti etteeka bwe liyita erya UPDF bagenda kutwala mu kkooti masha ey'amagye bwe bakuvunaane bakuleereko kontrol kyebaagala to control of every Ugandan where they are right now egyetteeka ekkulu kubanga amateeka ga UPDF n'amakooti gabaddeyo nga beevunaana emisango gyabwe mitonotono kuba tegirinjiryawo no kubanga kusomeseza ekintu kimu nti omusirikale yenna abeera ne discipline abeera agoberera order bibintu bibasooka okusomesa mu magye discipline and order ekitali feeno
ekitali ba civilian kati baagala tukontrolinga mu ffenna nenkuzaayo eri ewampala embaaya nti ye gobozi omusango munnansi bakuvunaana gwe mukazi wo abaana bo kitaawo nnyoko abazzukulu n'abazzukulu bonna basavinga ekibondezo kyekyo ono akugambye nti omuntu yenna nga ayina akakwate ku musirikale wa UPDF oba mukwano bozza omusango baba bakutwala mu kooti masho kitegeeza buli kimu bakikoze bakitadde ku lusanye naye kati kansooke nkubuulire wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza nkiddamu wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe kkiriza lwaki mu myaka 4 egiseebengerera okuggwako nga bali ku lutaakeese nga nkoko yaddere drinking general lindako okuva n'olwaleero nsabye mu lutalo olw'ebyobufuzi ekintu kino tukikyuseemu nsabye busabi siragidde oli wakufumbira olugero lugamba nti nkeesa lutaaki nga nkoko ya mutamiivu gamba nkeesa lutaaki nga nkoko ya muhoozi kubanga gwe tumanyi kati omutamiivu ali official nkiddamu okuva n'olwaleero nsabye siragidde tulina olufumo olugamba nti nkeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu ate tulina omutamiivu gwe tumanyi kati tugambe nkeesa lukya nga nkoko ya muhoozi awikkirya nsabye busabi kankibaddiremu kaako bulungi nnyo oli wagamba nti nkeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu gamba nkeesa lukyanga nkoko ya muhoozi kansubira okusaba kwange kuyiseemu nsabye busabe siragidde tulina olugero lugamba nti nkeesa lukyanga nkoko y'omutamiivu si bwe kikubanga omutamiivu bw'aba atamidde enkoko ye tebera kushuwa ddirirwa n'aginywamu supu yinza okuba yakedde ng'omutamiivu ayagala kunywa supu n'akwata enkoko n'agiya temanya lwe neebeerawo kannange mbasabye olugero tulukyusemu tugende nkeesa lukyanga nkoko ya muhoozi kubanga ye mutamiivu alina ne certificate eri official awo tuvuddewo bulungi nnyo mwebale kukkiriza kusaba kwange kati bamaze okusomesa kirino okitegeera bulungi nnyo nti etteeka tebalikolera UPDF ba UPDF balina amateeka gaayo era erina ekkooti ze zibadde zitudde kino batagetinga gwe kukontrolinga ffenna lumu utegedde bulungi nnyo ya manyi mbaagalanye ebintu mubikwata mangu kati Mr. President manye ebintu bino wabirabye njagala tugenda kulaba abasajja mu bakazi si bwe kiri nti ye olwaleero basindise waliwo omukyala gwe basindise agende bamuwadde livu agende abage etteeka erifuga ebiina by'obufuzi etteeka lino bamuwadde okubaga mbwe etteeka lino ligenda kugamba bwe riti lino kandi basomere muwulire bulungi mukakase wawe tulaga kiri kye mbagambye lisoma bwe riti etteeka bamugayo bati Napak woman MP Faith Nakutu has been granted a leave of parliament to introduce a private members bill titled the Political Parties and Organization Amendment Bill. Bakugambye nti Speaker Anita Amongo ku biragiro bya Mukamu Museveni awadde olukusa omukiise wa Napaaka akikira Napaaka omukyala akikira Napaaka Faith Nakutu amuwadde oluwummula agende ateeketeeke etteeka erikwasaganya ebina by'obufuzi lye bayita Political Parties and Amendment Bill.
The party seeks to amend the Political Parties and Organizational Act, restrict government funding and public resources to a political party under the National Consultative Forum. However, the municipality MP and UPC leader James Elkanah has slammed the proposal as diabolical and accused it for aiming undermining the political parties. Bakugambye nti etteeka lino omukyalo bamusindisa okugenda okuwandiika ligenda kubanga liteeka emiziziko era n'okuwa ensimbi ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi ekinaaba tekizze butereevu kwenyigira mu nteekateeka ya byabufuzi byonna ebibiina by'obufuzi mwe byegattira gamba nga ekya IPOD. Kati, ladies and gentlemen, Akena mulabi bulungi nnyo ng'anyooka. Akena bw'ati bw'anyoose. Kiki ekimunyoosezza? Abagambye nze sigenda kudda mu parliament gwe mulundi gwe gusoose n'eggwanga girirage wafu. Omukyala amugambye calm down. Bw'otunira Anita Among engeri gy'abuulukuse ekigambo okubuluka mukimanyi. Kale kansooke mbasomese. Mwena abaali baliddeko emboona ez'emiyembe oba epaapaali. Okubuuluka okwo ekintu kiva mu kiragala ne kitandika okufuuka ekya kyenvu ne kiva mu kyenvu ne kitandika okufuuka kalina kati Anita Among bw'ali abuulukuse. Manyi nti omukyalo alina effect ya sadolin ku mubiri gwe n'obwongo bwe. Kyova olaba nti kati endowooza ya munguuba abuulukuse n'obwongo bubuulukuse. Kati omukyalo ono buli kimu kyayagala agenda kikola. Naye buli muntu obedde avaayo okwogera agamba Bambi kakkana nze ndi mukiya kakkana. Omukyalo oyo n'obwongo bubuulukuse. Kati Akena bw'amaze okuyita propose yakena bagamba eggwanga mulitwala wabi. Mulijja we tulina odditeeka eggwanga mulitwala wabi. Sirabanga Akena ng'avudde mu mbeera. So something is wrong somehow, somewhere. Munkwate bulungi. Essaawa enfu mu lunaku ebalamu essaawa entuufu akatikitiki akatuufu n'eddakiika entuufu. Nkiddamu essaawa enfu mu lunaku akalimi we kaafiira ngeri naliweddemu yafiira essaawa etuukawo nga ntuufu akasekendi nga katuufu n'eddakiika nga ntuufu. Akena nga abadde akolagana ne Museveni bw'avaayo ne yeekalakaasa mu ngeri gy'akoze waliwo ekintu ekikyamu ekigenda okujja mu ggwanga eyo. Believe me or not. Wabanga for the first time siraba nka Akena nga akambuwadde. Ono si comedy. Olumuntu gandi yabadde diversion. No. Akena kyakoze, something wrong is taking place in Uganda. Era ntidde nnyo bwe ndabye nga Akena avudde mu mbeera ne ŋŋamba wait a minute. Tugenda mu North Korea nga bwe mbadde nkibagamba. Tugenda mu North Korea we. Naye abantu abasinga obungi tebannakite. Njagala omuntu yenna ankolere comment wanti walabye Akena nga avudde mu mbeera ng'ayomba before nga sinazannya katambika. Njagala wandika comment walabye Akena nga avudde mu mbeera. Waliwo ekintu ekikyamu. Waliwo ekintu ekikyamu ekijja mu ggwanga kye mutamanyi. Akena tavangako mu mbeera dde okuyomba. Is a very simple and is a guy very quiet. He ever smiles. Even though he had been working with Museveni. But categorically clear today. He raised his voice. Because I think something fishy is about to happen in that country. Which might lead to the catastrophe in that nation if people
keep on zipping up their mouth without talking about those issues. What were we some parliament or I am not coming back to this parliament. Allow me to express myself for the future of Uganda. We are not going to tolerate this nonsense of backbiting and undermining the whole principles of democracy. We have put ourselves on the line. I said before anybody agreed to come to State House, just a cup of tea. I cannot, no, Madam Speaker, this, first calm down. Calm down. When my country is going into a mess, we're going into an election, we're undermining the election, I will not be calm. First, calm down. Calm down. You lay your document. I'm requesting, this is on record clearly. Article 14A, Section 14A of the Political Parties Organization Act, the president of NRM describes the actions of NRM as unchristian. What we're doing now, as said yesterday, is diabolical. We're undermining deliberately. Because out of nowhere, suddenly a bill comes, it is cleared, and this affects the very Section 14A. I am on record here, this is something which I am not going to sit down and let it pass unchallenged. What you're doing is wrong. I'm telling you, what you're doing is wrong. And history will judge you correctly. I lay this letter on table because it touched on the subject matter. It touched on the timetable which we're in. Because even if this bill is now passed, how is it going to be implemented when the budget is already in place? Thank you. Please, let us be honest with ourselves. Let us be honest with the country. This kind of undermining democracy will not be accepted in the Republic of Uganda. Thank you. Which take it? Lwaki akangudde eddoboozi yebbiro eri gye nkusomedde kati wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza engombe eno ngenda gikozesa emirundi ebiri etya emyaka 4 mufuzi eggwanga temulina replacement gwe mulinawo y'oli nkeesalo kyange enkukoya muhoozi mukola amateeka temumanyi kiri mu system ne bwaweerwa system eggwanga eryo olwaloba enkya lisobola okwevuunika ng'amateeka gennyini agaliwo ge galina obbakwata amaama Mbabazi yakola etteeka ng'akyali ne NRM lyamukwata kale Karekezi Kayihura yakwata n'akola etteeka n'aly'enforcing ne lyamukwata ompula bulungi Saddam Hussein yakola amateeka bwe bavuunika gavumenti amateeka gennyini ge gamukwata Muhoozi ne Museveni lwabwogo n'ani pale mukola amateeka ene time gavumenti egi mubadde myaka musoke mutunuulire emyaka 4 teri muntu alina obwomu nga teyabweyazisa kkiriza nti mukyasobola okwongera eggwanga mu maaso singa eggwanga lyevuunika olwaleero ng'amateeka ago bagayisizza ani ali mu magye? Let me ask you, whose families are related to UPDF? Whose families are related to UPDF? And who are those people holding ammunitions in their mansions? Who are those people holding those guns? Whose family are holding those ammunitions? Etteeka mulyagaladdiisa ku myaka 4 ng'omuntu muna Uganda obwongo bwe tebwesuise gavumenti eyo tesobola ku exceedinga n'olwaloba enkya tuyinza lwota tukoma okugujja ng'amateeka mugamaze okugayisa bwe mmala okugayisa gavumenti yammwe neegwa neevaako baani abalina emmundu famire z'abaani eziri mu magye mbuuzi baani abalina emmundu famire z'abaani eziri mu magye baani abali mu gavumenti olwaleero bwe bagenda okukozesa etteeka eryo mugenda kukomekkereza nga bo tebabasibidde mu Lake Victoria nga basibyeko bigere byokka ng'emitwe giri waggulu mbwammwe mbuuza gavumenti neemala ovaako olwale kubanga nkimanyi egenda kuvaako
Baani abali majje, baani abali ne mundu. Family zammwe ziri ku ki? Mbali nga zisinga obungi mu government. Singa muyise etteka ndisigalawo. Baani abagenda okukwatibwa simmwe nga bakola baki mateeka sige mwayisiza nti ye bagenda kubasiba. Bajja basibirako ne muleke Victoria nga basibyeko bigere byo kanga omutogo guli wagulu gosava vingirako. Muganyo kitegero bwongo mu butono nnyo. Da nyakana mu nseri mwa bakaddo bukaddana musana mwenda. Mwete mutegera nti obwongo mwina butono. Muhozi, even if something happened to Muhozi can't survive even 6 months in power. Echo kubuli nkisiba ko desete kibaitinga ko. Museveni ne bwafe sawa baga meneva ko nga Museveni tasola gifugadde emyezi omukaaga era egenze baba genda bakwata. Ani agenda okuwaga mateeka galikirya mugayisiza nti family zabo n'abalireetedde abali mu magye bagenda kubanga bavunaanibwa si bwe kiri mwe muli mu magye mwe muli mu gavumenti mwe muli ne mundu abala mutambula nazo mbi watu ani agenda okukwata wandikola ekintu okulumya omuntu n'owozika ng'oyambye muyambe ekkiriza ku ssaawa eno olwaleero mutagetinga abaana ba National Platform n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu si bwe kiri nti era kitunyiga nnyo tetukyagala naye ate gye bujjako katono nga mumaze obbiisa ku kifuba egavumenti n'ekyuka ate ffe tujja kubanga tuseka nga n'ebigere tubiwanise waggulu nnyo kubanga amateeka ge mutaddewo gennyini ge tutambulirako ompulira bulungi nnyo ekintu ekyo so nno mutegedde bulungi nnyo bwe tuva awaawo katudde wano mukyala Nnaalongo Sologeti Anita Amongi omubuulukufu osindise omubaka agenda akola etteeka mbu erigenda obutaddamu kuwa nsimbi kibiina kyonna kitagenda kuddamu kubeera mu iPod oba mu nteeseganya yonna ekwasaganya ebibiina by'obufuzi which is okay. One, ngera tegeeza eggwanga National Platform yagaana okubeera mu iPod ompulidde bulungi nnyo nesigala ng'efuna ssente eziri mu constitution ez'amateeka ez'ebibiina by'obufuzi mukati nazo baagala zijjawo which is okay. Already ffe twafuna dda ssente ne tuzimbamu ekitebe ne tukola buli kimu ekyetaagisa kati ne bw'onojjawo ssente ezo okujja ng'ogambye nti ekibiina kitagenda okujja ng'oteesetegerega ekibiina kitagenda kuparticipatinga kigenda kuwerebwa ne bwe kiba si kyakuwerebwa tusobola okwesapootingira ekibiina kyaffe mpaka kuwulira bubi kati bina mukola bya bwereere nkiddamu National Platform sente ze yafunanga yakajja yawuzigulamu ekitebe n'ebintu ebirala eza iPod yazigaana okuzirya era tejja kubeera mu iPod kati netteeka lyosindiikiriza okujja nga muga nti ekibiina ekiteetabe ekibiina ekiteetabe mu kuteeseganya n'ebibiina ebirala mugenda kiwera then it can sound that it is scare but if not that means that is total nonsense eyo biru ya kisiru kubanga era sente n'abadde bazifuna ebbanga lyo nabadde bazikozeemu era lemo ofunye sente okumala emyaka 40 ozikozeemu ki tolina kitebe DP tolina kitebe FDC tolina kitebe Jema temulina kitebe n'abalabona temulina kitebe kati mwe sente mbadde muziteekanga wa ng'ekibiina ekyakajja emyaka 3 n'emyezi 9 kirina ekitebe kikoze buli kimu mweza mbadde muziteekanga wa era nze nkubuuza nti gavumenti singa ekyuko waliwo NRM eyinza okufukanga kano ey'Kenya ne mutaddamu kuwulikako wantu wonna in fact mu proposals ennina nga nze ez'ekyama ekibiina kya National Justice Army kigenda kubeera abolished ng'okusanga ng'oyita wa NRM ojja kuvunaanibwa mayisa ekya Court Martial mbawadde saidi yange nakino ekibiina by'obufuzi nakyo mbawadde saidi yange mukitegedde bulungi nnyo okujja nga etteeka lye mugenda okuwandika nti ekibiina kitagenda kwegatta mu activities za bibiina kuteeseganya mugenda kiwera then awo ate era musobola okukiwera kubanga ffe tuli ba revolutionaries tetuli mu politics wammwe ono wajjanga onkwekule no ebyo tetubiriimu nze era ndi wa revolution ebya politics wammwe simanjangu politics ebyo kasasiro wammwe mukitegedde bulungi nnyo naale proposals empandiise wano naale mu gavumenti ya olukyuka ekibiina kiwererawo
Kubanga your company, eri person, that is a personal act, it's a personal company. National Labour's Movement, that is a personal company. Which they get the money out of the one. To get the consong endala. Munange, oluvannyuma lw'okujjala ku mutimbagano ne tusooka tulabisa abantu bano, Mama Njovu Enterprises tebaagala balabisa. Bwe twava ne tulabisa education system ya Uganda anti Janet ne banne baagi planning amutuusi Master Dynasty okugitta n'okuzza ebyenjigirizo bizza mu maserengeta ga Uganda. Ne tubagamba system gye bagenda okuteekawo y'okumaakingirako n'okuzza buli kimu kiba kyezze nga kigenda mu maserengeta. Munnange omukyala anyiize. Gambye bw'ati. Minister of Education bans the public display of UNEB results. Nti Ministry ekwasaganya ebyenjigiriza mu Uganda eweze mbagirawo okuddamu okutimba ebivudde mu bibuzo bya P7, Senior 4 ne Senior 6. Ebiweze. Lwaki ebiweze? Kubanga twawalabisa nti results zigenda kusomanga West. Kati twabalabisa results zigenda kusomanga West, buli kimu kigenda kudda mu West. Kati agenze okulanga bookya nasalawo teri kuddamu kulanga results zonna. Agambye atya. The Minister of Education has banned the public display of individual candidates' UNEB results, citing the Data Protection and Privacy Act 2019. In such letter to the school's heads, the minister warned against the publishing students' core results slips or photos on billboards and media platforms. The permanent secretary to the agenda emphasized that such practice violates student privacy under the existing law. The minister ebyenjigiriza mbagirawo eweze okuddamu okuteeka ebivudde mu kutuula kw'abaana mu bibuuzo eza buli kinnoomu mbukimenye etteeka ery'okukuuma ebyama erya mwaka 2019 era n'ategeeza bonna abakulira amasomero obutaddamu okuteeka ebivudde mu kulonda ebifaananyi ku mitimbagano egy'enjawulo. Era bino abyogedde ye muwandiisi w'ekyama owa minisitule eyo omukulu Tulyagenda n'agamba kino kyoboola eddembe ly'abayizi okusinziira mu tteeka eririwo. Mukulu Tulyagenda ne mukamaawo Mama Njovu Enterprises. Uganda tetandikidde ku mmwe. Results zibadde zisomwanga ne zitimbibwa for the rest of 40 years. Why is it that at this particular moment whereby the education and the education system, which is now mingled and transferred from one to known regions to the Western region right now, which we exposed, it had led you and your boss to ban the public display of results from UNEB. Why? Kubanga twabalagako mukola ebintu by'ekiyayi nga mukyusa evudde mu biruzigezo by'abaana. Era kansoka embuuze, do we still have human rights in Uganda? Because if I decide to post my children's results, where do you get the pain? Janet Kembabas and Mr. Tulyagenda, where are you going? Why are you running? If I myself decide to post my children's results of Senior 4, P7 or Senior 6, where do you get the pain? It is my will. I'm the father, or I'm the father, or the parent that decided to post. Where do you get the pain? Please, Janet and your family, don't post your family's results, because we know already. Say bihoga and educate bihogo. Nothing you can get from sitting exams. Nothing you can get. So, just instruct your cows in the system, educate bihoga and
Sell Bihogo and Educate Bihogo. They shouldn't post their results. But the rest of Ugandans, we are very interested in knowing the scores of our students across the country, because we know they are capable of doing or to make it. But you in the system, Educate Bihogo, Sell Bihogo and Educate Bihogo. You don't want to be ashamed that you performed badly in the country. So where do you get the pay? So buli kimu tandise kissa kulingako temukyagala bala. Munnange bakugambye mbokutimba ebivudde mu results z'abana ebyo musango kimenya okuuma gata w'abantu naye mukulu mutuleka tube n'emirembe ate mwagala tutandike kweku simana kibere bantu bano mutegedde bulungi awe tuli awe batutuusizza kati n'okuteekereza tezivudde mu ssomero eryo waka masomero bagenda basiba uyo hiyo article mwizo kugamba nti nkulimba hiyo article Sell Bihogo and Educate Bihogo mukitegedde bulungi nnyo kati abadde bangoberera ebbanga lyonna nga ntaganjula Mmengo nga mbabulira buli kimu kigenda mu maaso nga mwebuzabuza nga bafuka baana aba ngenda kuzanya voice note eno bwe mala ogizanya ombuulire ebintu ebyo nabyogera oba saabyogera saagala kwegamba nti ebintu bino tembiwulirangako bwe mala okuzanya voice note eno njala muwandiike mu comment section ebiri mu voice note eno nabyogerako oba nedda kuba eddoboozi lyange mulimanyi dobozi silyange la radio ye Kampala ne byayogera njagala wandike ati nabyogera ko banedda then mujja kakasa wulira bulungi nnyo iti okufuula Katikkiro president Minister Sam Mayanja avudde n'ategeeza nti waliwo enteekateeka ezikolebwa abakulu Mmengo okufuula Katikkiro Charles Peter Mayiga president w'eggwanga lino addaku era alabudde n'agamba nti ploti eno eyinza n'okuleeta obuzibu naye nti kifumbibwa okusinziira bino bya minisita agambye nti kifumbibwa abakulu Mmengo bagenda maaso n'okuba nti bateekateeka Katikkiro Charles Peter Mayiga abeere president w'eggwanga lino addaku abijjawa simanyi naye yabyogedde yabiwandiise okusinziira ku kiwandiiko kyafulumizza minisita Sam Mayanja amanyiddwa nnyo mu kwogera ebikikinike eri Obwakabaka ategeezezza n'agamba nti amazima gali nti Mmengo tekyali focused only on culture tebikyali ku bya culture byokka okusinziira ku Mayanja agambye nti Mmengo is no longer just focused on culture n'agamba nti abasajja bali mu kuzimba a strong political basis nga bakozesa radio TV Buganda Land Board ne Majestic Brands bazimba political base Mayanja ategeezezza bw'otunuulira institutions eza Buganda akaseera kano kusinziira ku Mayanja video ngikomye wano oba video ngigale oba tuyongereyo video ngikomye wano oba tuyongereyo maze sikyala kuleka n'abanna Uganda video ngikomye wano oba tuyongereyo musuggesting ngikomye wano oba tuyongereyo eddoboozi si lyange ebyange mbyogera n'embireka wano naye mbabuuza video ngikomye wano oba tuyongereyo
Alright. Alright, ennaku z'omwezi ziri 14 ezankooka ku mwezi ogwokutaano. Yoseriti Bahabulwa Nyandwe apulaninga okuddamu okusinkana abamu ku battaka ba Buganda. Nyandwe Yoseriti Bahabulwa apulaninga okuddamu okusinkana abamu ku battaka ba Buganda. Kiki ekyagala omubasinkanya? Kiri politically motivated lwaki? Alowooza abataka bano bajja kwogera n'abazzukulu baabwe mubasale pulesa bawayo Yoseri omukisa omulala okuzza laavu mu Baganda. Jajja wenna gwe naategeera nti wagenze wa Nyando Yosoferi meeting nebange badde mu kigango kyawe jajja nja kukalakata mpaka emizimu kuvaako egy'ekika. Nkiddamu Nyando Yosoferi apulaninga okuddamu okusinkana abamu ku bataka. Obutasukka mwezi guno oba obutasukka gwa mukaaga wakati. Kubanga pulesa emwetiriddeko. Naye yenna omutaka gw'ensiramu okulanga sinkanye Yosoferi Nyandwe. Nja gifuna information nja baboogerako wano tujja bakalakata mujja kuwombebwa bazzukulu bali mu kuttibwa bali mu kuwambibwa buli kimu kigenda mu maaso mu ggwanga Moses nja kukalakata ne mandwa ze twakusigira ez'abazzukulu mu kika munooba tujja kukalakata ne mandwa zijja kwamukako. Nkuddamu Nyando Yosoferi ayagala kusinkana abamu ku battaka ba Buganda babeeko kye bakkiriziganya engeri gye bagenda okukwata mu Buganda. Kati mwalabyeko njagala soke tudde wano katono okuva ku Katikkiro Josh Mayanja Nkanji Oweekitiibwa Mulwannyammuli Mwogerere Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi Oweekitiibwa Dan Muliika. N'Oweekitiibwa Sendawula wali awo naye yali caretaker Sendawula. Oweekitiibwa wali awo Sendawula yali caretaker. Mwali mulabyeko Katikkiro yenna eyeekulisa nti awezezza emyaka bwe giti ng'ali mu yafeesi. Mwalioka walolabyeko omukozi yenna nga celebrating okumala emyaka gyonna mu kampuni nga agicelebratingira mu kampuni. Kati omanya abantu baakabano tebabula. Ali nagambanga weewalanga nnyo omuntu eyeefula nti yasoma naye nga amagezi amazaali yagaleka waka. Omwami yeekulisiza mbu emyaka 12 ng'afutubadde ku Mmengo egy'ekiyaaye. Kumbe indirect nabagamba yasooka n'akola omukolo ewuweerweza ng'asiibula banne. Yazze n'akola omukolo mu Butikkiro n'agamba yeeyozaayoza okweza emyaka 12 ng'ali Mmengo. Walabyeyo kuba Katikkiro bonna abaawummula Kabaka yali awadde omulamulirako eyakolako omukolo. Akabano kano tekeebulizaayo, akabano keegulumiza, akabano keeteeka ewalaba, akabano kamanyiira, akabano kassa wansi. Omwami ono bw'ati bwe yabadde. Nange nalina ekirevu yakufaanana mukoddomi wa Godfrey olakirabira ebyabatume. Oba kano ke kalimu simanyi. Bwe nali nkwasibwa Ddamula nga 29 Mei 2013 nalangirirwa 12 naye ne nkwasibwa Ddamula nga 29
naye emirimu nagitandika 13 enkeera kamba nyumize nali ngenze kusala mbiri wewaawo nze nga Beene yambuulira dda nti ngenda kubeera Katikkiro naye nga tekinnala weewaawo Beene yali yambuulira dda nti agenda kubeera Katikkiro. Oba mpeyo mutwe gwange guno oba mpeyo mukono ki simanyi. Teri Katikkiro yenna mu Buganda bukyanga bubeerawo mukama we gwabuulira nti agenda mu obwa Katikkiro. Batuuza enkiiko ku nkiiko okulondoba okusunsula abo be basuubira agenda okuli obwa Katikkiro. Era olunaku bonna babeerawo ne basoma busoma erinnya ly'omuntu akoze eki omuntu oyo Kabaka gwaba asimye mulamulirako. Naye ono akugambye mu Ssaabasajja Kabaka yamutegeezaako nti ye Katikkiro we nnakomye okutegera n'enfa. We nnakomye okutegeera. Maama nnyabo. We nnakomye okutegeera n'enfa. Kezibeere job interviews. Teriko bagamba nti already gofunye omulimu. Basunsula ne basunsula ne basunsula ne basunsula ne balako bagamba nti oluvannyuma ng'amaze okusula bagamba olugero bakubiriza ne gwe wali otegedde before nti ogenda kufuuka Katikkiro wa Buganda ne musajja gwe. Njagala bakwatira omuyaayo ono omanyi bano abaaka bano beerabira kankabaddire nze nabagamba nkwata mu bigambo bya muntu nkuwa emitendera Ssaabasajja Kabaka n'olukiiko lwe lwayeebuuzaako kubanga takolanga ye abeera n'abamagezi omuli bannaalinnya abalangira mikwano gye n'abantu bannaddiini baani ne batuula baga nti ono bwati ne bwati ne bwati ne bwati n'atunulamu n'amanya n'asooka n'akolo. Naye ono omusajja agambye ti Kabaka yali yamutegeeza nti agenda fuuka Katikkiro. Buno obulimba bw'otabusangula omusajja gwe kitegeeza Kabaka waffe omusaddaase. Kabaka waffe omusaddaase mu bintu by'ekisiru ng'otandise okulaga Abaganda nti gwe mu byafa bya Buganda nti Kabaka yakutegeereza nawo nti ogenda okufuuka Katikkiro. Kankaddemu katono njagala okawulewo njagala okatukomaawo kamba nyumize nali ngenze kusala mbiri wewaawo nze nga Beene yambuulira dda nti ngenda kubeera Katikkiro naye nga tekinnalangirirwa mu butongole. Njagala omuntu ateetera ekifaananyi kya Katikkiro yenna yawummula nga kifaana bwe kityo. Nga kifaana bwe kityo. Bakatikkiro bonna abaawummula baabeeranga n'abasirikale ab'ennono nga bali mu mbugo era babakingirizanga n'amafumu. Njagala oleeta ekifaananyi kya Katikkiro yenna eyawummula ng'alina ekifaananyi kyefaananyirizaako n'ono. Kati bwe nkugamba nti eno project manufactured by Yoseliti Baabulwa then mujja bitegeera mpola mpola. Era very soon agenda kukola world tour ayinza osooka e Dubai ayinza okuyita kuba mu Europe ayite Bungereza
agendeko mu America Canada eba proposing na yes simanya I'm not sure agenda kudda ku kiri nasoko mukuba nakisazaamu kyali agendako kusinkana camp zezo nazi yagamba anti by June this year kyamwanja kuba tali mu national platform ngateriwo kyagendako kyekiri mu voice note wamuntegedde bulungi agenda kudda ku world tour ne ayizo soka either Dubai or agendeko I'm not sure program njagifuna kuzira kudonwe program njagifuna inga agenda ke Dubai yao asinkana abantu nera asinkana banchuka awo owayingire ko Europe agende ke Bungereza Canada ya doubting obajjo batajja nera yayine abantu be then agende mu America awasoka sinkane nkwezingizizo zonna very soon kubangire bamugobadda izo pate ziyakoze yakola pate billing alinga asibula bamugobadda nkiddamu bamugoba akyaliwo Dubai ajja mulinde nategedde kodda manyize nene soya zange buli wamu kati ensobi endala gye yakoze n'awandiika ekitabo kiyita Kabaka ku Namulondo kira bulungi yawandiise ekitabo Kabaka ku Namulondo nenga gwawandiiseko ekitabo taliwo takisayinize nakuwadde okujjoga nti kambere ng'ekitabo nganze omuntu nanyini kyo gwakiwandiikidde kubanga yagobadde enkwezi yamukoowa naye amulemeddeko so nno zeze ensonga nga bwe ziri anaba ategedde tegeeza munno anaba tategedde gwonoomanya kati nga kanfundikire na kano jona bakolede posti kansoke kale mbawo olugambo lwamwe mwagala njoke mfundikire kengendo baga jona bakolede posti ne bagamba nti amukulu CEO owa sisimu katukubeka saboni bagenda mwanjula olunaku lwenca esembabule esazi notogera basuze Masaka mu Brovard Hotel gye basuzeemu abantu bonna bagenda ogenda kibadde kyakyamanyo teri mu namawulire akimanyi teri TV ekimanyi bakisirikidde nga kyakyamanyo abagenda mwanjula mu bitundu by'esembabule eyo munagezako kufuna footage w'omukazi ne footage akyambuzi ne mujja mufuna nenga nabagambye ejjo mujja kira kuba blog oba tiktokers nga bakijjeyo bamuleka kikubye ko luvanyuma nenga nze naso bagamba jjo so simukato kubeka saboni bagenda mwanjula ekyakulokuna esembabule neka tulutogero lwali bona basuze Masaka nenga tebayagala kifulume kyonna nayenze nga omanyi buli muntu mutambula ko yamutambulizaako so mwagalize okuba nti awonya niera katajja kuba mujja sitaba tafuta kawonye kubanga akasabuni bafuka part and parcel of his life so ndo zatajja kuba takawonye mukazi ajja kuba ina mujja mwita kageisha kale ina mchara gashumba bagendo kwanjura mchara gashumba gena kwanjura gashumba nayo ina mujja mwita geisha tewe unyanga geisha akuliddeko ekifu so nakulwacha kyalwa akuna bagendo mwanjura esemba bule nengo omukyala ajja kubera ne mujjawe bamuyita geisha bamuyita geisha bujja kubera mujjawe so nakulwancha basuze bali mu hotel Blovard ne hotel ya basuziza then nchabaleka basimbe bagende ewaabwe mukulu CEO wasimu katukubaka saboni Frank Gashumba alikuwa mwanjule naye mukazi oyo musaasidde kuba simu agenda competing na geisha mujjawe simanyi nengo basuze mu Brovard ya Masaka gye basuze bagende bamwanjule katika tufundikire na kano nga mwenjogere byange nti omusazabira ko swaniye baganda bange nina emikwano n'abenganda nina family na buli muntu yenna mmanyi nga lyosinkanyeko nga kyenkola kikunyiiza gwe mundabayo nga kyenkola kikunyiiza ngenda kusaba ndabanga bwolaba muganda omutamiivu yayonooneka nzijako amaaso go n'ebirowoozo byo ndabange yayonooneka ku lw'eggwanga ndabange yayonooneka tonyingira n'ensonyiwa ndabanga mystic call ku lw'eggwanga oli mukwano gwange oli muganda wange oli family member oli ki wonna nga ali omumanyi ng'onomanyi essaawa zino nga gwe byenkola bikunyiiza oba wandibadde sibikola nga oba bibiine
ngenda kusaba ndabanga omuntu yanywa omwenge n'avaako ndabanga omuntu eyevaako ku lw'eggwanga lyange nevaako so saagala omuntu amalireko obudde nti nkunyiiza oba omalirako obudde nti ondaba bulabi mudeka gwe ntwala nti oyo twamusaddaaka nasaddaakibwa neesaddaaka ku lwekyo sikyasobola kivaamu ngenda kisigalamu mpaka kuwulira bubi so kati gwe naali njagadde okutegeeza ntwala bwotyo kitegedde bulungi nnyo kati kanfundikire bwe nti mwenna Abaganda gye muli okwetula ensi yonna n'Abaganda bali mu Buganda Museveni afuze emyaka 4 mu Uganda era akyagala okufuga naye mu nkola ye eri sophisticated ennyo mu kubuzaabuza n'okuteeka abantu mu kifo batalina kuba yayise ebibye empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II baali bagenda mutta ne tumulwanira mpaka olwaleero ne babulya system gye baagala omuyisaamu ey'okumulanga nti si mulanga mulungi mu ndowooza ye mu birowoozo gwe bukyanga obeera wali owuliddeko nga bavuga nnyo program gye bayita ya mental health wali ogiwuliddeko nedda lwaki ogiwuliddeko mulundi guno nava nenjogera ebigambo ebyo era mbyogera wabula ate bwe nakubye nentegeeza Najjinda Luswata Sylvia yeesonywe programu eyo batandise ogissaamu banene bennyini mu gavumenti kubanga Janet abadde agitambuza kati bagibadde Maama Lususu naye agitambuzeeko bannange ekigambo kino mutavaayo kirwanyisa bano abasajja abayeekera bajja kuva bagambe lumu nti Ssaabasajja Kabaka si mutereevu mu birowoozo bye era takyasobola kuddukanya mirimu gya Buganda bamulangirireko era ndono bategeeza nti eno system gye bawadde Anita Amongi egitambuza mujja giraba naye ndowooza baade bagitadde ku Parliament ya 13 naye sinyina kiraba nnyo we kyatambudde lwakuba nti unadde sobola kujja kikola lunaku lulala naye nga baade bakitaddewo ng'eno initiative so njagadde bategeeza nti batandise obiteeka mu banne kati bagenda okifuula nti kiri known era topic mu Uganda bo nga bakoze eki bamaze okuyisaawo ekyabwe so ndowooza zeze ensonga enkulu ezibadde ez'olwaliro musabire nnyo Uganda musabire nnyo ne president alright kale tujja sinkana ku lunaku lwakutaano ssaawa zijja kuba 2:10 mpeera buli omu weekumi mu kukomaako ekyakusinga okwagala feedback waabwe Mukama nabo bakingirize ebisikala nja bibagamba ku lwokutaano video yeewedde mweraba